nga bwe kiri nti kyosiga kyokungula n'abantu abasoba mu 2,000 okuva mu Greater Mukono bakoze ebigezo ebya DIT ng'enteekateeka eno eva mu maka g'obwa pulezidenti nga bali wamu n'ekitongole ky'ebyenjigiriza nga bayita mu kitongole kya DIT. Tumba musoke wali baddeko wano tubeerako wano ffembi. Sumba musoke. Buli muntu agende mu kiraasi ye. Buli muntu agende mu kiraasi yo baasesa banaatera okutuuka. Mu nkola eno abakoze ebigezo bino eby'emikono bagenda kuweebwa amabaluwa ng'akabonero akalaga nti bakuguse mu mirimu egy'enjawulo. Bambi mwenna abakibaddemu mwebale kutwagaliza nti naffe abantu ba wansi ne mutuleetera enteekateeka eno, kubanga abamu tubadde tulina emirimu nga tugisobola ogikola bulungi naye nga tetulina mabaluwa, ne mutunoonya ne mututendekera ku bwereere era ne tuba nga tugenda kufuna amabaluwa kuba nze ndi shuwaddiiru nti ndi kushuwa nti ngenda kuyita kubanga ebintu bingi babeera wayinza okubawo promotion, wayinza okubawo ekintu mbutuufu ng'okisobola naye ne bateekawo akakwakulizo nti baagala babbaluwa. Enteekateeka eno eya DIT etukoze bulungi abamu ku ffe kuba tubali tukola ebintu naye nga tetubiinaamu bbaluwa eraga bukugu bwabyo. Kuba kati nga nze mbadde mu driving course ate era nga ninako ka mechanics kembulwako okutegeera, naye DIT wemaze nejja etuyambye okuba abakakafu era nga tukakasibwa si mu Uganda mokka wabula okwetoolola ensi yonna, era tesiti njaba ebadde nnungi, batuwadde beekizamina abalungi, abantu abatuufu ab'okukolagana nabo. Kisetu Yakobo ate tulina okusoomoozebwa nga waliwo woogenda ne bakusaba ebbaluwa naye ng'obukugu olina busukulumu naye nga olakinga ebbaluwa. Mu bano mulimu abatunzi, abasaaluuni abakola enviiri, ababazzi, abalimi, abalunzi, abakola ebitabo, sabbuuni, bamakanika n'abalala bangi. Bano nga bakuŋŋaanidde mu kibuga Mukono ku kkanisa ya Mountain Lebanon Church ku kyalo Gunga. Naye tweyanza nti kyemmanyi kigenda tutwalira ddala wala ate tetugenda kukoma ku level eno. Kimanyi tugenda kweyongerako kino kigenda tupushinga okutwongerako okwongera otuwa mulalo nti we can okuva kuli neddala ne tugenda ku ddaala eddala. Abamu ku bakoze ebigezo bino basiimye gavumenti sako n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo ne babalowoozaako ku ebyo bye bakola naye ng'ate babadde tebalina busobozi bufuna bbaluwa kye bagambye nti kino kigenda kubongerako omutindo. Kyenyumirizaamu olwa gavumenti eno eri mu bukulembeze okutulowoozaako ffe abantu abatasomye nnyo okuba nti tutandikawo ebyokwekozesa nga ffe abantu ba wansi, netatunuulira mugagga yekka, netunuulira oyo mufunampola omuntu wa wansi okulaba nti atandikawo at least ka restaurant ng'ako. Bw'abadde ayogerako gye bali akulira enteekateeka eno Frank Kagonyera okuva mu maka g'obwa pulezidenti akwasaganya yaafiisi eya Training, Production and Public Outreach agambye nti enteekateeka eno etunuulidde omuntu wa wansi. Namba 1 okulaba nti abantu baffe aba wansi abalima naye nga tebamanyi kibalima tubakoledde ki emirimu wansi tekyaliko tusobola kukola tutya kulanga abantu tubajjayo obwavu ne tubujja mu maka gaffe. Yakuliddemu enteekateeka eno Omusumba Samuel Lwandassa agambye nti ekigendererwa kyakugoba bwavu mu maka era bw'atyo n'alambulula ku nteekateeka eno. Twagala bugagga tetwagala bwavu ate nga ssente zikolebwa balamu. Ssente ekolebwa muntu nga mulamu tekolebwa muntu nga mufu. Nebaza Katonda kubanga muli balamu era mujja kubeera balamu. Bangi emirimu egy'emikono b'egy'omutwe bagitwala ng'egyabo bamisomo gyalema so ng'ate ne Bayibuli ekyogera lunye nti omusajja yenna anaalyanga ku ntuuyo ze kale ekyo kyonna omuntu ky'asobola okukola n'afunamu ejjamba mwana wattu tekirina kusimirwako ttaka kasita kibeera nga kisobola okumubeezaawo. Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku Rabbit TV Community Report.